jako akawuwo. Vika General w'essaza ekkulu erya Kampala Monsignor Charles Kasibante avumiridde ab'ebyokwerinda okukwata obubi obulamu bw'abantu nga bino okubyogera abadde Zana mu ggombolola y'e Makindye Ssaabagabo Katikkiro w'abadde mu kuggulawo eddwaliro lya Henry Robb Medical Center. Abantu buteekebwamu ekitiibwa bukwatibwe bulungi naddala ekitongole ng'ekya poliisi. Poliisi si magye, poliisi ekuuma ddembe na butebenkevu mu bantu. Yandibadde abantu be bakwata bulungi ate tukakasa nti batendekebwa balaba poliisi ez'amawanga amalala bwe bakwata abantu. Katikkiro wa Buganda munnamateeka Charles Peter Mayiga asibiridde bannansi amagezi nga batandika omwaka guno okwesiba ku bintu ebitonotono okusinga okwesiba ku binene bye bataasobole kutuukiriza. Okutuuka ku bintu ebitonotono naye nga bya nsonga okugeza bw'osalawo okulongoosa embeera z'obulamu bwo kiyinza okutuusa ku buwanguzi. Katikkiro Mayiga agamba nti okusinziira ku Ssemasonga ya Buganda eyokuna obwakabaka bwa Buganda busoosowaza nnyo ebyobulamu. Kukola obutaweera mu Ssemasonga eyo mwe muli ennyingo ekwata ku byobulamu. Kyenva mulaba nga obwakabaka busoosowaza ensonga z'obulamu. Minisita w'ebyobulamu mu Buganda Oweekitiibwa Dr. Prosperous Nankindu Kavuma asiimye omulimu ogukolebwa eddwaliro lino nti gwakuyamba nnyo bannayuganda. Takebeza na kwegemesa bulwadde n'obuzuula mu bwangu bwe bubaayo ate n'oddeeka kijja kuba kya bbeeyi onoonye entambula ekuzza onoonye emmotoka. Mu mbeera y'ekisawo bagamba gy'okoma okukola obwangu gy'okoma okukekkereza. Omwami wa Kabaka atwala essaza ly'Ekyaddondo Kaggo Oweekitiibwa Agnes Sempa Nakibirige asabye omutandisi w'eddwaliro lino okulondoola emirimu gy'abakozi bakulembera. Okola omulimu omulungi naye bw'oba oluusi togutaddeeko muntu agulondoola guyinza okufa. Eddwaliro lya millions of money naye nga ekyo kyekyaliwo. N'olwekyo abasawo abali wano. Omutandisi w'eddwaliro lino Dr. John Baptist Spire asabye gavumenti okubakendeereza ku misolo egisuuse. Emisolo mingi nnyo ginyigiriza abantu baffe betujjanjaba ate naffe bennyini ba service providers gitunyigiriza. Senga emisolo gino gikendeera tusuubira nti kijja kutuyamba nnyo okuba nti tusobola okutuukirwa ebigendererwa. Ate yatusaba nti senga wabeerawo partnerships wakati waffe ne gavumenti mu private sector. Dr. Kigundu agambye nti balina enteekateeka y'okusomesa abantu mu bitundu eby'enjawulo ku bikwata ku byobulamu. Kubanga abantu baffe beetaaga okusensitizinga ennyo. Abantu baffe bakyalimu endowooza nnyingi eziyawukana ku mpeereza naddala abakyala. Nze mu kkowe ly'engwa abakyala bakyeroggozza nnyo babeera awo ne batugamba enseke zaazibikira. Ate mu buufu bwe bumu ekitongole kya Kabaka Foundation kimaliriza okujjanjaba abantu b'Omutanda okwa buli mwezi era ng'abantu abasobye mu 3,500 be bajjanjabiddwa wamu n'okukeberebwa akawuka ka mukenenya nga akwanaganya emirimu mu kitongole kino. Aran Edgar Kalyowa bw'alambulula. Abantu abadde bakoseddwa akawuka akaleeta mukenenya balinga 12 ku bantu abo 700 naye Mukama atuyambye nti abantu betwegasse nabo mu nkolagana eno aba AIDS Information Center bafunye abantu ate era ne tutandika okugenda mu maaso. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Mu bantu kyandiyambye nnyo okuba nti abantu tetukoma bajjanjabi bujjanjabi.